newankubadde olaba obulamu Christine bwalimu gwampuliriza naawe ndaba abasawo bagenda mu maaso okulabika nga bategeeza nti talinaawo buzibu bwonna mulamu tteke ekintu gwoba oli awo ekirabika nga kyeraliikiriza nga kyennyamiza naggambye w'omutima omunafu labika nga oba oli awo weesega ebintu bino kubanga bikaabye bitiisa abanda bamanya balamusizaako amanya gange nze Nabikolo Christine kitalo ddala Miranga na biwoobe bambi omwana eyalwalira ku kyeyo e Saudi Arabia Nabikolo Christine afudde amawulire agaliwo bassebo ne bannyabo wetujjidde ku mpewo nga gano tegawooma yadde n'akamu n'akeddagala gwe mulungi ampuliriza era andaba obajjukira bulungi omwana ow'obuwala Nabikolo Christine gwe twakuleeterako nga bw'ogenda mu maaso okubanga olaba embeera bambi ono yava kuno n'agenda mu ggwanga lya Saudi Arabia mu February 2021 amawulire agaliwo galaga nti mukazi wattu bambi afudde olwokuba nti mu ggwanga lyaffe era tebuli mirimu njabu nafuna ekirowoozo ne ŋŋamba kagende ebweru jatunula mu kamera kagende ebweru ngiyizeeko nsobole okukyusa obulamu nasitula ne ŋŋenda ku kampani esangibwawo Mengo opposite Mengo hospital bagiyita Alcareb Limited. Awo natandikira okugoberera ku mpapula zange ezintwala ebweru. Prosesi y'okugoba ku mpapula zino yali etya wakisanga otya kyekyaliwo bakugamba batya batugamba emirimu gye giri yes mpapula ne batandika ozigobako naye lwakuba kale twafunamu obuzibu bwa covid omwaka gwe nalina okugenda si gwe nagenda covid yajja n'atutuuza ne tutuula then omwaka gwa 2021 mu February yes lwe nasitula n'engenda e Saudi Arabia n'ogenda mu mwaka gwa 2021 omwezi ogwokubiri okusooka embeera teyali nyangu kozi twatuuka ng'era already covid yali akyaliwo twatukira mu quarantine naye embeera ya quarantine nayo nga si nyangu teri byakulya nga nakatuukayo nalwala naye nga n'obujanjabi naweera bwampaka bakuwa panado nga n'okukebera tebakukebedde obulwadde buno nasooka nempulira omusujja nga gunnuma kiro nali neebase kati neŋŋamba kaninde obudde buke nja kwogerako ne mukama wange ampa eddagala oba ntwale mu ddwaliro nze sitera nnyo saba ddagala naterangamu nga njagala ddwaliro naye nga ye asooka kuwa eddagala okumala ebbanga walaba biganye kale n'alyoka akutwala mu ddwaliro naye amalwaliro ge Saudi Arabia teri ddagala bannaye simanyi lwaki mbeera ki eri mu malwaliro ago embeera eri malwaliro ge Saudi Arabia nze obulwadde buno bwebunyiikiridde mbaddeyo naye ova dokita ku dokita naye nga tofunyeewo yadde pain killer oyinza olaba dokita nga 8 ate nga buli dokita omusasula naye nga tofunyeewo yadde pain killer okowaawe kano gankangende eka kaakati obulwadde butandise mukama wo omutegeezezza nasooka nenzimba ebigere nampa ku ddagala naye byagaana kati we nafunamu omusujja bagenda okyakumakya ngenda okwetulamu ndabiramu nga feesi ezimbye neŋŋamba kiki kino bulwadde kinatya nnyo nga feesi yezimbye nga feesi ezimbye neŋŋamba oba bulwadde kika kyate buno ngenda okwetunira n'eno nga wazimbye engalo zizimbye emikono ng'ogimbulukuse naye nga kale si kyamaanyi naye ngaera ndaba buzimbye kale emabegako nasooka nendowooza oba ngezze nga feesi tenazimba just emikono nga ndaba minene neŋŋamba oba ngezze kati ogwo omusujja okunkwata okulaba feesi we natandikira otegeera nti kati omubiri gutandise okuzimba ng'olubuto olunnuma byesitategeera nendowooza oba nalwaddemu oba typhoid neera so si bwe kyali kyagenda mu maaso mubiri nga guzimba nembeerawo ewaka nga mbagamba banaye obulwadde mundaba feesi ezimbye nzena nga nfuuse kanga baana kati olwo olwadde
olwo bakama bakuwummuza nti Christine obulwadde bukulumye nnyo tuula tokola mirimu kiba kityawo teba byakuwummula ne wakati mu bulwadde osigala okola emirimu nga n'okuyombayomba jukira speed woba mulwadde speed gyobadde okolerako ekendeera mu kukendeera awo naaba nga ayomba oli munafu toyagala kukola tujja kuzayo tukusuula eyo ofiisi gye twakujja osigala okola mu nkola yeemu nga wobadde ng'oli mulamu bwe nagenda mu ddwaliro of course eddwaliro nagendamu teri alina insurance nalina okwesasulira nze sente zange tambula ku dokita bakujjako omusaayi bakujjako omusulo ne bagukebera results ozirindira essaawa nga 2 ng'oli awo otudde n'ovaawo ng'olowooza bagenda kuwaayo eddagala naye ne batakuwa nakusindika ewa dokita omulala naye nga waakusasula buli dokita ng'olina omuwaayo oba emitwalo 3 olina okunoola badokita nga 8 nga buli omu omuwadde emitwalo nga 3 eze Uganda nzibalira mu ze Uganda mbeera bwetyo naye nga n'okuntwala mu ddwaliro olumbe lwamala kunkuba ku ttaka nga nkola ndi mulwadde lwamala kunkuba ku ttaka n'enjavula mukamange nalaba nga sikyasobola kumuvinga nalyoka nsitula nakutwala mu ddwaliro maze otuuka mu mbeera embi eyo koseeyo nalowooza ngenda kufa nina ekitongole kyange mwempangalira ekya Migrant Workers Voice Network Association nayogerako oko nabo nembabulira embeera gye ndimu nembabulira nti bakama bange tebagala kuntwala mu ddwaliro yes benategeezaako nga kampani nagigambye edde embeera gye ndimu naye nga bo bagamba kimu toyagala kukola bambi balwanye n'obulamu ne maama we omunaku bambi ng'ayambibwako ekitongole kya Migrant Workers Association ekikulemberwa omukulu Abdallah Kayonde ebiseera byonna okuva mwana muwala we yakomawo ndowooza twogera kati mu mwaka mulamba n'ekitundu bambi buli lunaku yagenda okunoonya obulamu abadde ate obulamu asula ku tebuuke taasulewo taasiibewo bakadde be ne balyoka beeri enkuta ne balyoka beesansabaga nga tebalina ke balina ng'ate balina okumuteekako omusimbi omungi kubanga ne kampuni eno eyatwala omwana ono okijjukira nti terina kye yakolawo ne gavumenti yaffe yonnyini terina kye yakolawo ate omwami Kayonde Abdallah bamukuweko wano ng'alaga obwennyamivu obw'ekika ekyawaggulu bafattayo bwe batyo gavumenti erina kyekoze baseega n'ebirwadde ebatuusibwako bakama baabwe ate era ne batuuka okudda e Uganda ne bafuna hard landing nga tebalina ayamba tebalina insurance tebalina social welfare tebalina kintu kyonna wadde nga yalwalira ku mulimu bw'atyo bw'afudde Nabikolo Christine. Gavumenti yasayininze endagaano empya n'eggwanga lya Kata okwongera okutwalayo abaana abawala okukola naye twebuuza ekibuuzo nti bino ebyobikira Saudi Arabia tebigenda kulabikira ne Kata teekateeka kyeriwo ey'enjawulo minisitule ekoze eki egenda kuddamu ekola ebibadde Saudi Arabia oba waliwo enkola ey'enjawulo abaana bagenda okuyita nga bafuluma n'okufuna okubudaabudibwa obuyambi mu bizibu bitali bimu bye basinkana okubawa insurance n'okuba ne funds zaabwe oba welfare yaabwe ebyo ebibuuzo ebyebuuzibwa okufa kuno okugenda kukomadde bangi bagenda ne bakomawo yes nga balamu naye nga bafunye ebisago naye wayita kiseera mpaawo kaaga nga bw'olaba Nabikolo olwaleero ne bagenda era ne bafa bangi weebuuza bankuba kyeyaba atandika okugenda okukola bali luddawa nga tetulaba bizimbe bye bazimbye kumbe bafa omu ku omu batondoka mpola mu ngeri bwetyo abaffe eggwanga liri ku ki eyo si exploitation okusaddaaka bannansi mu mbeera bwetyo nga tewaliwo kyesobola kukola okuprotectinga obulamu bwabwe ebyo ebibuuzo byolina okubuuza kale of course wano tuteekawo akazita ak'amaanyi wakati ku gavumenti yaffe n'abakulu abavunaanyizibwa wateeka okubaawo ekikolebwa ku baana bano tugenda kutuusaako ebintu bingi n'ebigambo bimpeddeko kola ekintu kimu subscribe nga sharinga twongere okutuusaako byonna enteekateeka z'okuziika
buli kimu tugenda bikutuusaako. Oli Kampala Media TV, nze Ssemaganda Moses Swap, mwongezaawo.